Okubikkulirwa Essuula 3. Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Sarudi muwandiikire nti, oyo alina emyoyo omusanvu egya Katonda n'emmunyeenye omusanvu, bino by'agamba nti, mmanyi by'okola. Mmanyi ng'omanyiddwa nti oli mulamu so ng'oli mufu. Tunula onyweze ebyo bikyasigaddewo nga tebinnafa, kubanga mu by'okola sirabamu kituukiridde mu maaso ga Katonda wange. Kale jjukira bye wayigirizibwa era bye wawulira, obikwate weenenye. Bw'otootunule ndijja ng'omubbi, era tolimanya essaawa gye ndigiramu gy'oli. Naye mu Sarudi olinamu abamu abatonotono abatayonoonanga byambalo byabwe. Balitambula nange nga bambadde engoye enjeru kubanga basaanidde. Bw'ati awangula alyambazibwa ebyambalo ebyeru, era sirisangula linnya lye mu kitabo ky'obulamu, wabula ndirangirira nti oyo wange mu maaso ga Kitange n'ag'abamalayika be. Alina amatu awulire mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo. Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Filadelufiya muwandiikire nti, oyo omutuukirivu era ow'amazima, alina ekisimuzo kya Dawudi, era aggulawo ne wataba n'omu ayinza kuggalawo, aggalawo ne wataba n'omu ayinza kuggulawo. Bino by'agamba nti, mmanyi by'okola. Nakuggulirawo oluggi olutayinza kuggalwawo muntu n'omu. Mmanyi ng'olina amaanyi matono, kyokka wanywerera ku kigambo kyange n'otonneegaana. Kale abo abagoberezi ba Sitaani abeeyita Abayudaaya so nga si Bayudaaya naye nga balimba bulimbi, ndibaleeta mu maaso go bavuuname kumpi n'ebigere byo bategeere nti nkwagala. Kubanga wakwata ekiragiro kyange ekigamba nti gumiikiriza, nange ndikuwonya mu kiseera eky'okugezebwa ekigenda okujja ku nsi yonna okugeza abo abali ku nsi. Njija mangu, nyweza ky'olina waleme kubaawo akutwalako nguleyo ey'obuwanguzi. Awangula ndimufuula empagi mu nsinzizo lya Katonda wange era talirivaamu. Ndimuwandiikako erinnya lya Katonda wange n'erinnya ly'ekibuga Yerusaalemu ekijja ekikka nga kiva mu ggulu wa Katonda wange, era ndimuwandiikako erinnya lyange erijja. Alina amatu awulire mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo. Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Lawodikiya muwandiikire nti, oyo ayitibwa Amiina, omujulirwa omwesigwa era ow'amazima, asibukamu ebyo Katonda bye yatonda. Bino by'agamba nti, mmanyi by'okola. Mmanyi nga tonnyogoga era tobuguma. Waakiri nno obe ng'onnyogoga oba ng'obuguma. Naye kubanga oli wa kibuguumirize, tonnyogoga ate tobuguma, nja kukuwandula ove mu kamwa kange. Kubanga ogamba nti ndi mugagga, nina ebintu bingi, siriiko kye njula. So nga tomanyi ng'oli munaku era asaasibwa, ng'oli mwavu, muzibe era ng'oli bwereere. Nkuwa amagezi onguleko zaabu eyalongoosebwa mu muliro, olyoke ogaggawale, era onguleko engoye enjeru oyambale owone ensonyi ez'okuyita obwereere. Onguleko n'eddagala ery'okusiriga ku maaso go olyoke olabe. Nze bonna be njagala mbanenya era mbabonereza. Kale nyiikira weenenye. Nze ono nnyimiridde ku luggi nkonkona. Awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi, n'ayingira omumwe ne tuliira wamu ffembi. Oyo awangula ndimukkiriza okutuula wamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka, nga nange bwe nawangula ne ntuula wamu ne Kitange ku ntebe ye ey'obwakabaka. Alina amatu awulire mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo.